Bakadaama baganya okusondera Barbara sente ez'okumuzza e Uganda omulambo gwe bagukomyewo e Uganda. Mbu Barbara abadde asuula mu partition ya $1.5 buli mwezi oba bed space ya $1.5 buli mwezi. Mbu Barbara abadde amaze emyaka 6 ku kyeyo. Sente z'abadde akola mbu ziri luddawa. Kitegeeza mbu abadde aziwa maama we. Bakadaama bagamba mbu bo tebagenda kusondera muntu sente abadde wabweru w'ekiyumba ng'ekyamusse yabadde anoonya ssanyu lye. Bagamba bagenda kusondera oyo Kadaama afunidde obuzibu mu kiyumba. Oyo Kadaama mama gwayisizza obubi, gwawadde obutwa, agudde mu ttooyi, akoze biki ng'obuzibu abufunidde mu kiyumba. Wabula sooyo abadde ali eno mu ssanyu lye mu masanyu ge, abeera mu bulamu obulungi, asula mu nnyumba ya bbeeyi, bo bamusondere ssente. Bo baganye bagamba nti maama we abeere entandikwa mbu atonde poloti ate siko banaatandikira okwo. Wabula bo si kusonda ssente kuba balina ebizibu ebibamala. Mpe ndowoozayo ku nsonga eno. Omuwala amaze emyaka 6 ku kyeyo. Sente ze z'abadde akola ziri luddawo ez'emyaka 6 kuba batandikira. Mpe ndowoozayo ku nsonga eno nga bwe nkutuusaako Bakadaama abeegugunze abagambye temusonda yadde n'ekikumi. Temusonda kubanga Bakadaama nabo balina ebizibu ebibamala. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Adamu Zainabu ne kuluyo mwenanga mwabadde mukutte ekitabo nga musaba ssente. Ekisooka oyo omuwala abadde asula mu partition ya $1.5 tasobola kubanga abadde asula mu partition ya $1.5 buli mwezi nga rent asasula akakadde kamu n'ekitundu nga talina ssente z'abadde ateresa nnyina. Musooke mugende ewa maama we atuwe ku ssente omugezi z'alina kwe tuba tutandikira okusonda mu kitabo. Ekyokubiri tukooye okusonda emirambo e Dubai. Tukooye okusonda emirambo Madamu Zainabu Azizi guno omulambo gwe guba gukoma. Mututamye okuzonza ekitabo ndabeyo Kadaama. Indabe Kadaama oli mu kiyumba ng'osonda ssente. Nga gwe ne salale gw'ofuna emitwalo 8 oli abadde asasula partition ya $1.5. Mwennanga bwe muli wabweru. Kuluye wabweru ye kamwe mba musondera ogwo omulambo leero gugendeeka. Sirabayo nga mukoze live ey'okusonda ssente. Mukwate ekitabo mugende nga mukiyisa mu bantu abali wabweru. Mugende bed space ku bed space. Bed zeeyo munnaabwe Uganda. Ndabayo Kadaama asonda ssente mujja kumbuulira. Abaana abawala bali wano batoloka beebuzizzaako n'amagezi. Omwana n'ombuuza kyekyakutosa nti mikwano gyange gye gyatolosa. Si buli ali wano nti yenna atoloka abeera mbi. Abamu bali wano batoloka lw'abasajja. Tebaagala mirimu gya liviini, baagala mirimu kyebweru kuba baagala kwegatta buli lunaku. Baagala mirimu gyebweru bafune bupatishoni bwabwe babeere omwo beegatte nga bwe baagala. Omufunia n'omulimu ogw'ekiyumba ogwa liviini naganza ogwo sigwagala, njagala mulimu gwa live out kubanga baagala bulamu buli soft. Temugeza ne mukola live y'okusonda ssente. Temugeza. Mutambule bed space ku bed space munoonye ssente. Mugende ku Baniasi, mugende ku Union, mugende ku Aliga, buli bed space yonna omugimanyi mugitambule. Alufadani nene erikaba na Uganda bangi. Buli muntu ne bwaba akutte emitwalo 5 n'agiwaayo. Abaana ba Alufadani bokka basobola okutwala ogwo omulambe e Uganda. Bonna abali mu bed space za Alufadani. Bwe muva ku Alufadani mugende eri simanya kwa Luwadi biki eri ku building simanya yani. Yonna abaana temugeza ne mutukolera live wane y'okusonda omulambe. Omwana asifuna akakadde kaafuna emitwalo 9 gw'omugambe nti akolera omuntu abadde asula mu partition ya $1.5. Amusonera ssente zizaayo omulambo. Shiya temututama wamma. Ndabayo Kadaama yenna ayisinikisa ebyo ebinyongo osonda ssente. Temugeza Kadaama temuzisonda. Kuluno omulambo gwammwe mugweddize eri Uganda. Nze nja kutoola wadde siri wa bed space. Ate nze temusuubira kunsondera, nze nabagamba ndi under company. Wenfiira company yange nzizeeka naye nja kusonda kuba nze ndi webweru. Nsobola okubaka ekizibu ekirala ekingwako ne munyamba. Naye puki Saidi wa Kadaama nkulaba gwe ng'osonda ssente. Mbagenza ne mbalaba nga mukola live z'okusonda ssente. Mugende kizimbe ku kizimbe. Maama abadde asula mu partition ya $1.5 Kadaama afuna emitwalo 9 gwe bamugamba amusonde. Kadaama yeegatta.
Kadama maze myaka 8 mu cyumba tali yadde kutoka ali kukobuzinga mugamba kusonda sente za muva muze Uganda. Mama wa ina ku sente yo mwata sa kubanga badda sasula kadde kamene ekitundu nga tayina sente Uganda. Mutunda ku byobugaggabe ko tubatuongereza. Temututama. Ndabayo Kadama asonda sente. Kubanga bantu mwe tutabakalire mute mugenda kuyiga. Omwana oli mu oversity. Oli mu oversity nga kyecho kususa bed space, kyecho kususa partition ye million emu n'ekitundu ng'oli mu oversity. Oli mu oversity. Katonda kuyambi ofunye omulimu gwa bagwa live out gwa 1325 oba 14 gwe no sala bose ne bed space ya kamu kitundu kubanga oyagala okwegata ngo oli private temututama wamma ndabayo Kadama asonda sente mwe mujja kumpulira. Kadama inango oli mu kiyumba togeza n'osonda ku sente z'omugenzi nawe ali kumpi n'omugenzi mugambe big voice abiri nnyemu eggeri togeza n'osonda wa $5 aba bed space mwekole ku omulimu okujjako nga baleese omufunga bagamba mukama we amukubye n'afa nibaluga nti abadde aweza toyi mu nnyumba y'omuwalabu n'agwa toyi n'emukuba omutwe awo tuwulira naye temugeze ne musonde omuntu nti yabadde ajjeemu olubuto nga ne mu akawunti ya mulimu temulenzi yansiima oba wetse mukwano kati ng'omulambo tagusimba banne Bakadama buli ali mu kyuma tosonda ade n'olwataano timote musonda wano live za sente leo mugendo tutegeera omudeyo bikadama bweba live ya sonda mwiri waba mama bakwini teri Madamu Zainab Bukuluno tuli bakambwe mukko abaana bajja kuyiga okwebereramu ekirungi batugambe ne taata w'omwana omu ali wano bagambye omuwala abadde amaze wano emyaka 6 ku Dubai yafuna n'olubuto n'addayo Uganda n'azaala taata w'omwana ali wano taata w'omwana zeeyo mayiti ya mukazi we Uganda. Yes kuluno tetugenda kusonda sente wano Bakadama babeera n'ebizibu bakazi battu omwana n'alwaza omwana we nga talina yadde n'emitwalo 2 gy'asobola okujjanjabisa omwana we nina wano Kadama omwana we yagwa ku accident beetaaga okumulongosa bamusabye emitwalo 8 naye talina na wajja 8 essaawa zino akolera akakadde kamu ayina okuweerera bato booli eyagudde ku accident nnyina mulwadde naye tusobola omuteekayo wano ne mumusondera yadde emitwalo 10 tusobola. Bakadama babeera n'ebizibu byabwe bambi abaana baabwe ne babagoba school fees omukazi yamunyaze tamusasudde abaana be ne batula naye nga tasobola baleta ku social media nagaba naye munyambe yo wakiri abaana bange mubampereye ebitwala naye nga mukugabira wana abantu sente ensi eno yakwata tabu sirabayo Kadama asonda yadde 10 guno omulambo gwammwe mugweddize ye Uganda mbagambye mutambule bed space ku bed space nga musaba sente ekirungi ne taata w'omwana omu bagambye ali wano yamufunisa olubuto n'abeera n'olubuto n'addayo Uganda n'azaala n'akomawo kati taata w'omwana oyo yennyini akole ku nteekateekezaayo mukyala we Uganda kubanga ye nannyini mwana naye nannyini mwana kitegeeza naye akola asobola okutandikiraawo omukazi abadde akoze emyaka 6 asula mu partition ya $1.5 gw'ogimanyi okubanga osasula $1.5 buli mwezi mu partition tasobola kubanga ekatalinayo kyalina tasobola mutunde ku ebyo n'abala kwe baba batandikira sirabayo Kadama asonda sente simulaba njagala mumbuulireyo Kadama omwana gwe mwali mutadde ku live ezo ezibeerako abantu abangi Bakadama we bajja nga baagala babasondere mubajjako bujja wano setuli babizibu twakoowa ebizibu naffe tulina ebizibu ebitumala tetuli babizibu mukazi wattu n'abagamba bambi neetaaga ku buyambi wano omwana yagenda n'agamba bannange ndi wano omusajja nkozesa abaana b'ewaka bankozesa nadduka mu kiyumbe kya n'ekiyumbe kirala byenfunyeemu bye njagala bansondera akasene nzireka baamuvuma ne bamwogoloza Bikadama byasiriwaza tebirina magezi kati olwotugamba kati ngale mutugamba tukole tutya namwe mba muzisonda sirabayo nga mukola wano live y'okusonda sente timu no kusonda sente gena mu comment section ngawe mudigida wabweru kuziboti kuluzi zino simanya pate simanya awusi pate simanya sukuru galo pate simanya biki ebebye mwagala mugenda muzimusondere mu muzeeyo n'abalala abayasamirira bajja kukendeeza tebyagala mirimu gyali ivini tebijagala byagala bibeera mu partition bisobola okwegatta paka kuwulira bubi mwe binaleetera abasajja baabyo nga we byagala atagagana agabeera mu partition gabeera n'abasajja nga 8 temututama tewali kuzisonda Kadama yenna nenkusanga ku live ng'osonda sente ojja kumbuulira oba gwe emitwalo 8 gy'okolera wali wasobola okuyamba bano ng'ofunye ekizibu ojja kumbuulira mwekamba buuza ni gwe mwasamira ani gwe mwasamira
nchiddamu nchigumiza teri agenda sonda on live ya sente tebaza mulambo Uganda okujja nga maa agambye nti atunze poloti miliyoni 7 amwongerezeeko awo twalisonda abadde asula mu petition ez'ebbeeyi yadduka mu kiyumba fe tulina magulu gadduka mwe tetulina magulu gadduka saa tugenda kuza abaana baffe ku masomero mutubuliza sitagana nti kujjamu mbuto n'abaana kiyabika bwetyo yayabise forward era n'abaana egenda okwabika nga omusajja akubye kitegeeza obamu n'olubuto ne lwekanga ne lupushinga out tewabaddamu kundeberezaako gamwagammwe tetugenda bawa ssente okujja nga mukadde agambye ntunze poloti ye naye waba talina kyeyali akoze nga yajjaka mu turani. We don't have money. We have money for school fees. Stupid of yesterday.